Yadde nga gavumenti yateekawo amateeka ag'enjawulo okukuuma abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe, tewannabawo kiraga nti yo nga gavumenti yettanidde obuvunaanyizibwa okutuukiriza amateeka ago. Ebifo eby'olukale ng'amalwaliro, amasomero ga gavumenti ne mu ziyaafiisi tezirina nteekateeka yonna eyamba abantu baliko obulemu ku mibiri gyabwe ng'ebifo ebikyamirwamu ziyite kaabuyonjo. Wano nakazadde w'omwana aliko obulemu amanyiddwa nga Maama Nansubuga w'asoomooleza gavumenti eve mu by'okubaga amateeka n'ebiragiro wabula ebeera ekyokulabirako ng'etuukiriza byonna ebyetaagisa mu bifo eby'olukale. Ku ssomero aba alina okuba ng'akozesa toyi ye ate gy'atalina, kubanga luli yali mu baby class yalina ticca yamuwanga toyi era ng'agifaako ng'ekisumuzo ky'abeera nakyo, naye saa zino akugamba takyalina bw'alaga kuba abaliwo tebamufaako. Ate bw'aba ayambadde kafoozi zino engeri gy'atasobola kusitama aba alina kutuula butuuzi ku toilet kuli, kitegeeza alina kuba naye ate ekitaliiwo bwe buzibu bw'alina. Wano mu miggo bw'agikwata oluusi bagimuggyako n'agwa nagudde baginzigyeko n'ebyokulya babimuggyako ate anaasobola okubagoba. Abazadde b'abaana abaliko obulemu ssaako n'abantu bennyini abaliko obulemu bakaluubirizibwa nnyo mu mbeera y'obulamu obwa bulijjo nga kw'otadde n'ensimbi ennyingi okusobola okwetuusaako bye beetaaga ng'emiggo gye batambuza nga kw'otadde n'engatto ze bambala. Engatto eyo gy'olaba ayambala ya mitwalo 24 n'emiggo gya mitwalo 6 gye mitwalo 3 buli lw'oba omututte senga biba bimufunze. Yadde nga gavumenti yateekawo obuwumbi obuwerera ddala 3 buli mwaka okuyambako abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe okwejja mu bwavu, ensimbi zino zibulankanyizibwa era nga bo abateekeddwa okuzifuna tebazikubako kyamulubaale. Omubaka wa Paalamenti ow'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe Nalule Safia Jjuuko ategeezezza nti atandise kaweefube ow'okuwandiisa abantu abaliko obulemu kimusobozese okulondoola ensimbi zino. Olunaku olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abantu abaliko obulemu nga luno lutambulidde ku mulamu ogugamba nti okuwa omuntu aliko obulemu omulimu gw'omu mutwe oba omuyambye okwejja mu bwavu. Basirika Sarah, KTV Amalindirire.